221 kaadi yaleeta lukwata nereeta emmale nereeta engege byannyanja misota bikere minya nsiriŋŋanyi kaadi ku luli teyali mu kusunsula bulungi kaadi yaleeta buli kafanku nayo n'omuntu yali tasuubirako mu nsi nti alibeerako omuweereza mu bukulembeze mu kifo ekyenjawulo era ababaka bangi abalinga baddeyo nga baganga talina nasuubi nti alibeerako MP oba ssentebe LC1 okimanyi mu paalamenti era obalaba n'embeera zaabwe si za bukulembeze mu paalamenti awo waliwo ba MP nga ne ku bwa ssentebe LC1 tebasobola muwa owalaayi nga kaadi ya Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi rahisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda e Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwaniriza ku Lubalusewa TV nga bulijjo Ajesa Wangemanyi programu nsonga ku nsonga eba etumbudde olunaku lwaleero wano ku Lubalusewa TV YouTube channel kwetuli TikTok sako ne Facebook. Gweri naye mukupano ye Katabira Muhammad agenda kuba tweyanjulira tusobola okuba ate nga tweyongera essimu pya aluddewo nga ebintu abitambuza bulungi nnyo munnamawulire ate nga analyst wa mulembe nnyo so tusobola okulaba nati. Amina sebo nange science atokuddamu kubalabako wano ku Lubalusewa TV nammwe mwenna abatugoberera kyemukola kya muwendo nnyo mugende mu maaso okubanga mutugoberera nga mutuwabulamu otulaba omulaba nga mwandyagadde otulaba nga engeri gye muwabulamu nga yeyo gye twandyagadde naffe okyusa nga tukyusa otulaba nga mwenna gye muyingire ewalala nga tubagamba naye nga tubalamusiza mwenna mwani maama anti mubayita bamaama omukyalo omutwebaliza nti ye bali kukkiriza nosobola kubanga okeera ngenda kumulaba ngenda mubebaliza tweyanza tetujja kulwawo oluyimba lwa Prince Bobi Wine Nubian King Sir ne Padman the producer lwamaze okufuluma oluyimba luno bulutunduyamu lwabadde lutegeeza ki? Oluyimba lwabadde lulaga abo bonna abasuubira nti Kyagulanyi abalwana naye ng'agamba nedda sirwanyisa mmwe wabula nwanirira nammwe ebigendererwa ebinene ensi bye yandyagadde okubanga etuukako n'abantu bye bayayaanira ngezaako okulwanirira lwakuba ate ngenda okulwanira okutuukiriza ebigendererwa by'abantu ate nga waliwo abantu ababyekiiseemu ate nga bayita opposition kati awo tract ebeerina nabo okubasenda bagendera mulimu bisasiro biri tulabangako ekkubo nga libadde awamu litandise okwonooneka naye gweda nejjana wali ka kolasi n'ekasenda okusobola okuyisawo kolasi omulungi kati kyekyo nti osobola okubanga ekkubo libaddemu ebinnya naye nga waliwo awali ka kolasi gweda wejja message ene eyaga kufaanana nga bw'olaba eri gyagamba sirwana naawe nwanirira gwe lwakuba nti kati wali abaali bamulwana baali batono ate nga bamulwana ndowooza batali waggulu kuwagala
ku level ya waggulu nga bali eno wansi bantu balwanirira naye ale kati watuukidde wano nga n'abamulwana bennyini be yali akola nabo be yawa ebifo abaali tebafunangako mukisa kuweerezaako mu bifo by'amaanyi mu ggwanga naye n'asiima n'abawa n'alonda n'abawa bene yasiima yekka n'alonda n'abawa ebifo ate bwe batuuka waggulu ate ne balaba ndowooza nga ne baagala okusamba eddaala omukulu n'agamba no n'omuti kanguteme mulaba bawalampa omuti yateekawo eddaala ne bawalampa omuti n'eddaala ne balisamba ko bo n'omuti gwe muwalampye kengutemewo kate bali olwagutema ate yaire ejjambiya omuti n'agutema awo wennyini Nuupu yavuddeyo negamba nti buli eyatusobya buli eyawuguka tusaba okomewo weetonde muntu nayo katabira olaba nti abantu bano nze nga bwe mbalaba basobola okudda abaluwa bano abagamba nti be bagambye okwetonda mu mwezi gumu mu kalulu Kyagulanyi okuvaayo okwogera n'agamba nti mu mwezi gumu abantu abasobya ekibiina bwe batakomawo kwetonda tugenda basibbako abantu n'ekirala yagambye kaadi omulundi guno tegenda kuba 221 omanyi kyaliwo 221 221 kaadi yaleeta lukwata nereeta emmale nereeta engege ebyannyanja misota bikere minya nsiriŋŋanyi kaadi ku luli teyali mu kusunsula bulungi kaadi yaleeta buli kafankunayo n'omuntu yali tasuubirako mu nsi nti alibeerako omuweereza mu bukulembeze mu kifo ekyenjawulo era ababaka bangi abaalinga baddeyo nga baganga talina nasuubi nti alibeerako MP oba ssentebe LC1 okimanyi mu paalamenti era obalaba n'embeera zaabwe si za bukulembeze mu paalamenti awo waliwo ba MP nga ne ku bwa ssentebe LC1 tebasobola muwa owalaayi nga kaadi ya nani kumenyeddeyo abamu naye si kyesobola wano nja kuba kumenyera kati abo bennyini boolabako olaba nti bagenda kudda luuti tebasobola kukomawo wadde abamu bali royo eri ekibiina naye basobola kubawongera kaadi ensonga lwaki mugambye nti kaadi ku 221 yaleeta eminya emisota ebikere ensiriŋŋanyi neleeteramu nezirukwata ebyennyanja ebinene bibiri neleetamu ne buno obukerekere obulengo obuki Kyagulanyi tasobola kuddamu kukkiriza olaba nti buno bamye kaadi tebayinza kudda omuntu atasuubira nti asobola okuwangula ewa MP ate bakugjawo kaadi n'okomawo oba kakatuli ku mutwe kye bayita embuyaga kyekituufu 221 gwali muyaga era embuyaga webeeku ereese ereeta na buli kimu era osanga tsunami asobola n'okusitula endodo y'omuti n'agireeta olyawo n'ogiraba nejjanga amabaati mulujja byonna ne bijja kati kiri eri omuyaga we gukomye okusunsulamu byatayagala ebisigadde n'abyokya Kyagulanyi kyagenda okukola luli omuyaga gwaleeta ate obuzibu bwe bwakya nti mwaleeteramu n'emisota ate emisota nekyandika okubojja mukama waajo nengera kuba eddagala lyaliwo eddagala lyaliwo oli omukulu gusobola okumubojja n'aba n'ekiwundu naye tegusobola muteekamu gundi butwa tolaba nti pulezidenti wa Nuupu akosezaamu ku busungu butya engeri gyogala gyagenda okuba nti agaba mu kaadi nze palamenti ze mba nyina nsigadde ku Nuupu nsigadde mu buli kimu kyonna nkigoberedde buli kimu yasaba ku Nuupu nkiwadde lwaki kaadi baali bagindekera anti nedda si byakulekera busobozi buliwo kati okimanyi awo njagala ombuulire okusijja ku mwogi alinnya naye bonna nga toyagala naye ababaka mulimu ababaka mu NUP nga bakuma okulabibwako mu constituency zaabwe nga babalonda n'okwebaza abalonzi bazemu okulabikako kati nze kamba kubuuze nga nkumenyera Nyeko alabika mu kitundu kyabo Nyeko yayinza okuba alabikako naye okujjako kinawulyako agamba ekyamanyi kye yakola kukwata Katambi Kyagulanyi nga bamukwata ku kisaawe Entebbe nawuli agamba biki byokoledde abantu akatambi okulabisa airport mwe mwakakwata gwosoka kwata omaye emundu ezibeerawo gwosoka kwata tebamulonda kukwata Katambi sebo yali ataza principal kagambe kino kuba principal mwenyini yagamba
kamera kikyokulwanisa kyafu nsimu babaka eri mu bantu bana abatalina bifo okusinga polisi jejja n'ebitongole ebyokwenda n'ebikola effujjo kamera kyekyokulwanyisa niyo omubaka alina omulimu gwe ogusookerwako Honorable Wakayima oyo Wakayima olaba ne mu constituency kati tannadda alabika ye yabinyise dda mu nsuwa ate lwaki ye mu constituency wamuliddeko waali lwaki achogambo Wakayima yinzo tyabazambali mubeeramu omuntu gwe weenoonya n'ogunolaba woogwa kali ye yenoonyeza n'abanga talina waagwa ani yesimbye ku DP ewa eno bunansa tewali yesimbyewo just yegwanyiza kale yegwanyiza ndabawo ndowooza wabuuga simanga ndaba Henry Lubowa nalabye yasinkanye abantu nga gundi waali Zambali namugaza Zambali njagala ngende mu parliament gonkwatire bulungi amawulire olaba ekyo kyayogedde buli muntu eyewulira eryanyi akomekereza bubi mu 2017 akalulu kyadondono East nga kaddamu waliwo omusajja baali bamuta Sitenda Sebalu yali yesimbyewo ku kaadi ya NRM era nga lwo kyagenda okuwangula ekifo ekyo yagamba Kyagulanyi muntu mulungi nnyo naye njagala mpangule ku kapate kange ajja nyimbira ebbada Kyagulanyi mulungi naye mu music era bwe naawangula nja mupangisa kabaga kange akwebaza abalonzi anyimbira akayimba ke bayita bbada nono kyeyagambye nono era kyeyayogedde gundi ani Zambali mulungi nnyo naye wasinga okubeera omulungi mu mawulire n'obwa MC kati abantu kye bajja okutegeera mu maaso eyo nti si ebyobufuzi si profession nti waliwo eyagisomera aginamu obukugu lwaki political science neda si profession political science eyo si gundi si profession eyo just course unit profession ezimu mu mawulire oba kuba kusomesa journalism ku university by institution yonna waliwo course unit gye bayita political science eyo just ka unit kukuyambako kumanya byabufuzi gy'ogenda okuweerereza waliwo n'omuntu nga yate yabikugikira mu just eba experience ate experience si profession buli muntu asobola okufuna experience n'aweereza mu kifo ekyo kati oyo Henry Lubowa n'ekisooka n'ekintu kiyajjiddemu tasobola kuyitamu kintu kimanyani DA kino kyampuuga ye DA babigwa mweyajjidde oyo yali yesooka kukesimbawo balubaga Ndio amumega akalulu. Nuza nalaba nagamba nuza nasobolako eno. Naye bagenda kamumega. Natasobola kulya. Olaba ne mukama waabwe asobola okulemererwa okudda. Kimanya kabone wenyendo mukongo kimanya kabone. Sibimanya. Ati bombi noli mukamunne amutembe. Mwe mwasomoka. Oyo ne munna amutembeeta. Nalabya bedi bwani kanga gamba ffe tulina kye twasobye tetujja kwetunda. Oba bagera tusimbaka abantu tubatidde. Ye yavuddeyo n'ayogera mukalevu kaako komanyi. Naye nabo bennyini basobola okulemererwa okuleeta ekiyenje mu parliament. Ate ogambe basupporting omuntu awangule. So kati kaadi ya NUP omulundi guno bagenda kwekenneenya nnyo okulaba baani be bagiwa. Tetugiwa omusota. Okimanyi twaha Kagabo. Yali tasuubira nti asobola okuwangula no chairman LC3. Twaha Kagabo. Eso wamaanyi galina. Ayina bulala byavudde ya complaining nga agamba mbu NRM efuso okusombanga abantu okubajja bitundu ebyana ebaleete wala wali president. Era twagala tugambe president abantu bolaba bosanga kuzirali. Tebaba bakitundu ekyo. Mbuyalo za president akimanyi. Ndowooza anaba akoze ekyo kyamu omanyi okimanyi nti omukazi omuto aba yakajambo fumba bana akajanja. Omukazi omuto nga yakajja mu bufumbo abana akajanja naye asoka kuwulira namba bbiri ng'emigo givuga. Akamanya nonno wenzize wano n'okusooka okuba mu ttooki ensonga lwaki omuganda agamba omuggo ogukuba mujjawo bw'ogusanga ku kasuka wala kuba nawe banaagukwatako bati guyinza okuyitako mu mugongo kati twaha Kagabo NRM kyekibira ekisinga okubaamu enkokola mu nsi ya Katonda wano mu Uganda kati bw'ovaayo ntandika okujjawo ng'olasana mbusimayanga pulezidenti mbujja takimanyi nti basombe badde sirabanga kagundi kato akaswera akato
tuli mu nsonga zimba gwanga oli mukulaba ekiwuka ekibungu okay wakavuddewo ngalabi wano nga otuvuddewo ajati namyalo omukyalo olugenda muntangalizaamuuko n'abatwaba mutegeere bulungi yavuddeyo n'agamba senno to protest vote Kyagulanyi yavaayo n'agamba 2026 protest vote ono yageese nno nempulirako ku rediyo emu nga madamu Ticha Namboozi agamba yagambye ajati namyalo mumuleke oyenoonyeza mmere so lwaki ajati namyalo yavuddeyo neyesoombuulire okuboycotting ekya principal Bobi Wine 2021 okudda emabega mu matooke wali owuddemu ekigambo kye bayita namyalo Adija 2021 okudda emabega omumanyira kuki kyekyasiga okumumanyisa namyalo Adija ndeno zanasemulaba neno nga mpulira bagasime office of the chairman simebiki nga bamukwasiza eddimu ly'okutembeeta nti jjajji tuli muzeyi tova ku main tuli wamu naawe jjajja era ne bamukwasa office of the national chairman bamukyusa ne bamwawula ku NRM ne bamuwa ekitebe ekiki yakulembere office ya Museveni ensimbi eri awo ekyo kigambye nti namyalo yewa mission yaweebwa mulimu nti gwa lubeerera yambamuwa mission era n'ekitebe waali kisobola okukyakya ku makyanga bakiggadde naye nga ali mu kaduuku naye abakumi bayina n'emmotoka ze olusegendo olumutambulirako aye muganda wange Kasukunga agenze ku mukolo agira ati gwawadde mukolo gwaki gwegwo ogwasse nno okulangirira nti bannange bannayuganda mugaane ekyokulonda nga mwekalakaasa bategese mukolo mulamba esente namyalo yazikola oba zamuwa musolo era naye Uganda eno sijja gamba nti wekisooka nga ye musiraamu ekyo tukifaanaganya era nandyagadde buli wendaba omusiraamu kubanga alina kyanyakulawo naye ate bw'olaba nga atavudde ku kitabo ekitukuvu ekigamba kitya kigatokola tokutomala gakozesa nsimbi ya munno bwotyo ekiso abantu abali mu gavumenti muno temulimu alina ssente yasobola kuteeka mu kibiina buli gwolaba omuntu ali mu gavumenti wadde alina ssente zitotyogana nga bukolo teri muntu asobola kukwata mu nsawo ye n'ateekayo ssente zitambuza ekibiina era bonna baba batunulira ssente za Museveni zagenda kubawa kuba bamanyi bwayagalira wazijja mu kittavu ky'eggwanga n'abawa kati kyokama ensimbi yamanyi bajeti gyatambulirako nekyo ekisitegeera lwaki buli wendaba t-shirt za President Museveni ndaba ziba mpya tebayonkadde nga onoga nti kanize nyina akajozi ka Liverpool mpagira Liverpool nzijayo omujozi gwange nga mukadde nzijayo obwente era ngendo kyusa omupya ngoma ya Liverpool efunye omujozi omupya bonga tebajjayo t-shirt ziri enkadde lunaku ziba mpya oluzungu olwudde ekigambo kye bayita accountability si kubalirira kumanya nsaasaanya na nyingiza kyekyo buli wabeerawo ekintu ekigenda omukolo ogenda okubeerawo walina okubeerawo accountability ku ssente eziba ziweereddwa okutambuza omukolo ogwo twagala t-shirt twagala emmere kane weebuuza ze bakubisa kyekyo kyegambye nti NRM abantu beereeta ku mikolo esomba basombe esobola okugamba nti omukolo gugenda kuba kololo ne bajja lukunjiri yiganga wamba kati t-shirt webabeera nga ate bazitege okimanyi nti osobola otegeka omukolo ekkololo leero n'okubisa t-shirt emitwalo 10 abantu babeerayo emitwalo 10 enkya n'ogamba waliwo omukolo omulala nga waliwo abantu 40 abalina t-shirts bali baba bazzeeyo mu bitundu gye baavudde ne t-shirts zaabwe ensonga lwaki buli omukolo we gubeerawo wabeerawo t-shirts mpya era bagamba kinumi omutwe nti buli bw'okola odda buto jjajja eno generation tagisobola kisobola n'okuyinga ebyo tabifaako yinga tamanyi nakumanya nti alina n'okuba yakimanyi nti abantu bonna baba baawo naye tekisobola kumugira mu bwongo yinga t-shirt mpya kati gwe mbijijja emitemu omusobola okirowooza naye yaba tasobola tasobola kirowooza nako buli mwaka buli mwezi oba okuwa t-shirt ayitamu agira bugiza ati
ngadda mukulowooza mbu t-shirt simpya ye kasaala bayero kiba kiwedde soka kuddamu kulowooza birala ebyo naye nga ye ekisooka ku nsonga ya protestive vote nti Kyagulanyi nawuli agamba nti ekyamuletesa ekigambo kino kulonda n'akalulu ak'okwekalakaasa balonde nga balinga abeekalakaasa protesting kiringa kubanga kuwakanya kituufu londa ng'owakanya buli mbeera embi gy'olaba ekwetoolodde katono kyajjawo ate ono kyaga ate kitasoboka nawudde bagamba mugamba bulijjo President Museveni talina bavubuka bano baki naye nga naye basongamu 5-6 kale babadde ba President Museveni babadde bannamyawo naye olaba buli muntu afuna kantu kayuza ku Museveni ayagala kakwakuladduke naako Museveni ye muntu omanyi naye abuzaabuza naye bagambanga mu nsiko nti afuuka esaaniiko ly'emmere mbunaafuuka ekiswa kiyinza okuba nga abantu abalunga abuzaabuza embeera okuva mwatugamba waliwo omuwala gwe baaloze Sudaani eyo ebiseera ebyo mbu afuuka omusota tinabavaako bannayuganda bateeka buli kisoboka naye nga Museveni embeera ze zikubuzaabuza asobola oyinza okugamba oba ebintu bino abimanyi natemberamu byakola nogamba naye ayinza okuba tabimanyi nga bamuyita nga bamuwuddiisa naye tosobola kuŋŋamba oba bamuwa intelligence naye alaba amawulire abeera ku social media simanyi talina budde bwalina bwabwakolaki okimanyi mulimu emyaka walina akagambo ke twabadde ku ofiisi walinga n'okwogera wabadde we yabaddeyo munda n'akola nga mulwaddemu noga anzijukiza bajjajja bwe babeeranga mu byalo ng'owulira omusajja jjajja agogola mibiro balwalanga ebifuba ng'owulira kikololwa kiva mu kisenge nomala jjajja mwawe Moshi Media etuteekamu ensimbi bakola kukuba bifaananyi abalina video coverage branding abalina banners stickers posters reflector jackets byonna babikola ne babikolera bulungi nnyo obutagambika ate ebirala bye bakola posters batuukire mu abagenda okubanga mwesimbawo mwaka 2026 wekwate Moshi Media namba ze 0761824426 endala Airtel 0753136490 Moshi Media batuukire basobole okuba ate nga bakwasaganyiza Sunset Junior Schools bano nno nga balina branches 3 Matuga Kawanda ne Kawempe batuukire basobole okuba ate nga bakubangulira omwana bulungi obutagambika boarding section nungi nnyo abaana basobola bulungi nnyo bametroni bali well qualified basobola okubanga balabirira bulungi abaana bulungi obutagambika director mukubireko ku namba eri screen awo osobole okuba ate nga ofuna kyolina okufuna mu bulungi obutagambika abalala abateekamu ensimbi ye Matuga Estate Matuga Estate be bakwasaganya ebyettaka oyagala ploti meka ku meka ploti batandika ku $6,000,000 Matuga Estate namba zaabwe weziri bakubireko basobola okubanga bakuwe ploti z'omulembe ez'ebyapa eza buli kimu kyonna bisobola okuba ate nga tutambuza omuzuli sana tukomyewo ate ne muganda wange Katabira Muhammad tubali tukyaliwo wenyininyini ofundikira n'ensonga ki ku Ajati Namyalo talina nsonga yasobola kugamba bannayuganda ne bagikiririzaamu ekibiina kya NRM kyasooka okuluzinga be bantu abasobola okwogera ebigambo ne bakakasa abantu mu NRM temulimu muntu alirira yebbo ekisooka nga bo nambo baba nanfuusi NRM temuli muntu asobola kuyimirira awo n'akyusa wadde ekiyenje nekimugoberera okujjako okubyayogera ate okukyusa abalala ne baddamu ne bava mu kibiina ky'NRM ne baddambira okusinziira mu byayogedde so kati NRM neolaba nnyo nga eyayaana okugula aba opposition kuba tekyalina kyegamba bannayuganda mu byaddala tewali mubaka asobola kujjawo n'akunnyonnyola n'ogamba ddala kituufu oli agambye Namyalo temukyalina kyemugamba bannayuganda byonna ne munaabikola tewakyali NRM yaluzinga credibility neze nanze ndaba akati nganze ezo nasendo zikwata oziwa ba Ajati Namyalo oziwa ba full figure oziwa abantu bwe batu ba Eddie Kenzo lwaki tebazikwata ne beeyubula bweyibuzi kutandika kola nguudo kuteeka madagala marwali ebire bivaawo waliwo kye bayita waliwo ddeko akaganga bayita a kick of a dying horse
Sinebangako ku mbalaasi efa nempulira bagamba embalaasi ng'eri aweetaawe esambagala nekwasa omugere mufaaba tefa yokka kati regimu mu byafaayo bya gavumenti zonna ezirudde mu buyinza zituuka ekiseera nga ekisooka tezirina kyezisobola kunnyonnyola bannansi ku kiki ekiddako ku ggwanga eryo okuligenda okwetwala mu maaso. Ekyokubiri nga tebakyalina kye bagamba bannansi ku nkulaakulana ne ku infrastructure nga kukola nguudo wabula nga kibalina nga kibakola eki kukwata nsimbi za ggwanga zonna kuzikulaba butya tusobola okwekuumira mu buyinza wadde tetulina kitukoledde bannansi mu mawanga ago. So kati gavumenti ziba zirudde mu buyinza buli ssente buli budget yonna efuluma ensonga lwaki olaba mu parliament budget ezifuluma zibayita classified essente zifuluma mu budget nti ziri bilioni 8 naye nga omubaka tosobola kubuuza ziragawa bakugamba gavumenti ekolako mu intelligence egulako ebyokulwanyisa biki kati classified expenditure budget efuluma nga nnene naye nga essente zonna ezisingamu mu classified zigenda kugamba kulaba tuguze tutya ba opposition tugenze aniko tusobola okuwa mission natwalira mu bantu bano nasobola okuba convincing abadde ku ludda lwabwe naye nga tebakyasobola gamba nti basobola oyimirira wano ne bagamba bana Uganda tukoze kino bana Uganda ne bakikkiriza. So namyalo yeke mugamba yerire musimbi gwe era waba asobole sinti simple obamwa milioni 5 Omuze kwagamba nti time will tell. Ne bamwa mugamba bamwa milioni 5 akozeseko kuno ana abakolemu ebintu ebimuzimba nga ye wani wateekamu milioni 5 wali kyagenda kukyusa ana akakolemu investments ezize government we never vudde muiza wanaka n'atuulako n'alaba gavumenti nti n'ebitambuza ne balabirako nti ensonga zayindiza kutambula. Okay, ebbanga lyonna I've been not siding with the Tamale Mirundi Junior. Naye alina ensonga gye yayogeddeko n'adde ndaba live ye. Junior abadde siding anko naye mu bimu ebimu sidinga naye mulimu ebibiri sidinga naye naye kino na sidinze naye alina ekibuuzo kye yabuuza omanyi waliwo we baateeka yawo nti bagenda kusondera alien skin emmotoka. Junior yabuuzizza mwabakadaama abagenda osondera Junior ani alien skin emmotoka mu mitwe gyammwe mulimu buugi kiki ife nebinabaddeawo nenga niba nekiki kino alien skin bagenda musondera mmotoka amadika bamukuba ejje eyiganga ayinobera mugudu kati natundamu neŋŋamba niye bakadaama Junior kabwagamba nti bayinamu buugi kugamba otya osondera omuntu ng'oli ku kyeyeeyo osindika esente zo kuba ye yababuuziza nyoka ayina emmotoka gwe kadaama asonda. Oyinza n'okubeera awo nga kitaawo n'eggaali tasobola giteekamu olujegere ng'alina olujegere olukadde agenda bugenzi wa makanika ne bamwongerako balitakoa basaawo ekoa olujegere oluna nga lufuuse lw'amatabetobo bibomboola ekadde wano watalaga mukadde natuuka ne ku lusozi otuuka ku mukadde nga kadaama gyali eyo naye nga kitaawo ebino ebicepere bino babita batya bino ebyeggaali ebisotta babita bisotta ebyo nga tebiriiko nga kuliko obuli buuma weebuti naye nga kitaawo toswadde omusirikira emitwalo 3 agule ebintu ebyo sinabye 3 biringana mu kasanvu naye ng'agenda kusondera at times otuuka n'ogaani bannange these people abazaala babanywa bunywi ebiseera ebisinga otera okukyaza wano eno Ndondo Muhammad Ndondo n'akunnyonnyola ebyabakadamu naye akunnyonnyola nti abaana be babeereyo ekisooka embeera gye bayitamu eyo ndowooza bakyusa oba mu kubwongo engeri abadde balowooza bwe bati emitwe ne gyewunzika because how can you contribute nga bazadde bw'embeera gye era n'ogeza ogamba Mukama Katonda agazaga nti kati kadaama ali mu kwogera waneeno njagandeete famire waneeno muna abantu bagire nga ye si agituleetedde oyinza okukaaba amazima ne bakadaamu banenya kitono okimanya aje sente mikazi wakaseze wakakwatako ezaawamu mu bungi bwazo 25 okimanyi nti wano osobola okufuna milioni 5 nezigenda mu bintu mu mbeera awo naye ogenda okuddamu okugamba banaye sente kanzikozese ng'osigazawo milioni 2 mwezi
True. Zomanyi okubudgetingira. Kati bakadama ava wano nga sente ze yakuteka nyingi mitwalo 5. Kati bwalaba walinga account bamuterako emitwalo 9. Government netemako emitwalo 7 gya misolo nalaba nga account ekula. Muli abawulyanga si ye. Omuntu sente ziwali zomanyi zobadde owangalyamu zotambuza. Zizo sente zoba osobola okutambulizaako obulamu. Ensonga lwaki oli abantu nga bagamba mbu sente eralula. Sente teralula. Wabula eralula mulalu nakagikwatangako mu bungi bwayo. Omuntu atalina mu mutwe nga talinaamu kirowoozo kya kukwatako million 10 nga badde akwata million 5. Bw'akwata million 10 asobola ozono naddamu okubundastanding asigazaamu million 10. Kuba mu ye yali amanyi million 5 bulijjo mbadde nga nnako ka kioski k'ebyokunywa. Kali bwe bwongo amanyi ziri zibeera tamanyi ngeri za kuzikozesaamu. Kali bakadama bano bwatunda ku account ye ng'alabako million 4 nga lulu yali nyanga akebera mu nsawo ye mu kikondolo kye ng'alabamu binusu bya 10,000 mu kikebe kye mu kikebe mwatereka bwakisaanuusa bwatoolamu bwazibawo bwafuna ekirala tayinza kuddamu kalowoozo kagamba nti sobola kuwaayo mu mitwalo gange 5 kusondera alien skin mmotoka yabalaba nga atoddeko katono kuba budget ye ne mu kyalo yalinga ya mitwalo 2 kati ng'alaba million 5 watolako emitwalo 5 alaba tekina kikigenda mukosa. Buli muntu wanayagala ekintu akozesa nnyo bakadama. Kuba bo babeerawo nga sente zaabwe tezina kyamanyi kyezikola. True. Taziryako kuba eri buli kimu akifuna. Akyalina emyaka 200 okukomawo alaba wanaakomerawo nga sente ndala azikoze. Alaba okutwala mitwalo 5 okugiteekamu. Alaba takirinaamu lwa sande. Kituufu. So kati buli muntu ayagala okukozesa n'okulya ku nsimbi y'obwereere. Bakadama bebangu bokuzirya kuba n'obwongo bwabwe abamu ye mwangu okusindika bava wano nga tebakwatangako ku mikakadde kanaabera account ye ngiriko obukadde 5 10 kati walabayo wali serebu we amukabira musimanyanga ayetagayo ekintu kya milioni 2 byebimu byebyo ngatambuzi bukwata kakadde kamu byebimu byebyo abakyala omukyala omujje ekyenjoji omujje mu kyalo omujje kapeeka munda eyo omuleso omuwasiza weeks 2 mboyagala muwa mulimu atandika okukola aje kyoba tokolanga mu nsi muno tojjanga omuwala mu kyalo omuwasi ate no maana omuwa omulimu akolera omanyi omuntu omuwala wabeera mu kyalo obwongo bwe bubeera limited ku bintu ebimu abamanyira kubyala bikata bya lumonde abaala babalina amapeesa nabuno obusookerwako bw'emitwalo 2 ebyokulya abatawulira nkona ku kigambo kaffe javaazi abaala wali abasiika ebicepere buno obumonde bwayita chips ye obwo kati bwajja mu Kampala ngali ekisooka omanyi bagamba omuntu kyangu kyakumujjamu ekyalo kyakumujja mu kyalo naye okumujjamu ekyalo lwanagana naye kati wabalaba eri abavubuka nga babadde alabakaawo nga bakuba amataffaali balimma bulimi najjeni e Kampala nga alaba bakuba bikalu bambala amasuuti oyo aba muzibu wa kufuga era w'omuleeta e Kampala nga ggwe n'alabawo neyiba ng'akuba ebikalu oba ojja kumutegesa bitimba ekyalo tojjayo nga mukyala wakuwasa kati gwe kolaba oti nze nyina mukwano gwange muwala mufumbo naye ina akantu keyaŋŋamba ne ŋŋamba bwongo wano ebukoma yaali omusajja bulijjo andekera nusu kasanvu neeraba ntuuse wano eno yamukolera kakisi kanako ebyokunywa ntuuse wano eno naye buli bwa booda ajja ampa soda ampa 15 nywayo soda kati yo obwongo bwe temumulaga nti ababooda balina kye babala yagamba okugamba nti kati olaba omuki bba wange bulijjo yampa kasanvu kakukozesa waka naye bano bo soda olukumi soda bampa nankumi 5 nga nva ku bano abakyala abafumbo abasinga kye batamanyi nti teri musajja asobola kukukwana ng'oli mu bufumbo ng'ekigereerwa kye kyakuwasa eyo taliyo abafumbo ate eyo laba ekitukwanyisa abakazi abafumbo kiri ekintu eki ndabire kuba biri ebintu bibiri nawe bakwana
andi musajja netwadde mu kifaananyi ky'omusajja ate abakazi be bakwana bakazi bannaabo era abasajja be babakwana ekisooka kiri eki expenditure bantu tajja kusaba za kameeza tajja kusaba mbu mpangisa tajja kusaba mbu ate sima yangu omwana yalwadde tajja kukola ki expenditure bantu ekirala ebiseera ebisinga w'omwagalira aba available omufumbo omukyalo omufumbo aba n'obudde omukyalo omufumbo aba n'obudde ate akuwa teyerekerera omukyalo omufumbo akuwa teyerekerera atya byonna ebintu abimalayo gwe kyolina omumanya teweeretedde mu ttuluba teyerekerayo yadde asobola n'okweyabiza n'akubulira ebyama by'omwami we omukyalo omufumbo tasobola naawe era omwami bw'oba mufumbo bw'owulirangako n'owulyako olugambo nti mukyala we ayinza okuba yayenze manya ebyama byammwe tebiri mu nju mwokka bizunze waliwo abirina kazi balina era kati buli muntu buli musajja mukwate nga mpola osobola okukwata omusajja munno obubi n'akwabyo n'akugamba akasundo k'olina ku nanka omusajja oyo omulaba alina bakaita akakokolijjo alina enkufu gye yamera ku nankani tasobola tambuza mirimu bulungi oba omusajja wange oyo omulaba yakula ati alinga kayuuya emirimu tasobola gitambuza so ebyo bina abantu ababidiscussing nze kanzire ku mulamwa olina abantu ababyogerako nze kanzire ku birala okay twebaza gwe wenda akyatwekumide ku Lubalusewa TV jukira tuli ku mikutu migata abantu TikTok Facebook sako ne YouTube channel yaffe mutugobereko mu subscribing mu commenting mu liking so kubatenga tubaweereza mu mpeereza ennungi etagambika obadde omalirizo alien skin yesina kinsobola mugamba kirala ne bakadama be kinsobola ogamba bwe babaagadde bamuwe bamusobola bagala bamusondere sente zaabwe alien okuba nti yagenze bweru kujjanjabwa ali eri birthday nabaze bakuza nabali ku swimming pool olaba ebiseera biri emabega nawudde baga nti agenda nakuberera ddala eyo entagenda kudda ebiseera biri emabega wakyazaako ku mustaafu nagamba nti omuntu ataasoma bamuwa mission tebamuwa appointment kuba appointment guba mulimu bamuwerako empapula eziraga nti tumuwadde naye ataasoma bamuwa mission era akaseera balaba nga takyalina mugaso nga bamugjawo ate teri bintu biggwa bubi nga muntu ataasoma gwe bawadde mission kwa ebyo bigwera namukomera anya talaba kusipapa nesi papa nava mukomera ajja kuvaayo nebya alien skin okuva mukomera mbu mission yaabwe yayite nabakuguka gye bamuwa ne bagala tumuleke naye kasabala abanga egguse oba ng'olemereddwa mu buli ngeri ekisooka oba olina ebyama byabwe era babalina obulamu obulina okukomekerera ng'oli mukomera era alien agenda kukomekerera ng'ali mukomera olaba eriyo emisango gy'abadde bajja bamuvunaana teginaggwaawo gikyaliwo fayiro zikyaliyo naye linda kakola akantu kamu akanaabaawukanako bajja kuddamu bazimbe egy'emigere gye bakuba abasawo baddemu baleeta abaana be babba abantu be bajja basamba emigere bazimbe fayiro zonna osobola nga alien n'akabinja tekyasobola kuba mukomera ne waba agenzeeyo nebbeeyo bagivumye so abantu bano balina baba bakola naye abantu omanyi bagamba nti bagamba twasomera mu ssomero nga batugamba nti education is the key nti buli muntu aba n'obwongo naye oba obugumizibwako kyekisumuluzo ekikugulirawo okulaba ensi kati abantu abatasomyeko tebalina kisumuluzo kibagulirawo okulaba nsi nabyekusifu birimu era si bonna abatasomye tebaba tebalina kisumuluzo kibagulirawo okulaba nsi bwetambula niyo babaawo ebyokulabirako bebasobola okulaga nti bino abaasookawo bakola bino era bakomekereza bwe bati baba tebasobola kubiraba okay tuyanze Katabira Muhammad gwe tuli naye olunaku olwaleero program nsonga ku nsonga sobola okuba ate nga tweyongera ekineewunyisiza stream media kiki ekigituuseeko okuba nti kati yava ku
ku mbeera nti buli ba recruitinganga abantu professionals nti essaawa yakati bakwata ba tiktoka oli ovuddeyo omanyi okuzina kadodi ne bakuleeta omanyi okwogera ne bakussa mu media ffe twanoonyeza emirimu mu mawulire ekyalo empapulo bamaze okuba nga ozitaddewo wasomera wa wasoma amawulire si nti ate wasoma bubazzi ate ogenze mu mawulire kiki ekituuse mu ggwanga nti kati bu TV ziri kuruutinga abantu nga just ba comedian oli amanyi okwogera oli n'aweereza n'akwata kwa simu ye n'agamba nange wetwogerera without proof wetwogerera emmotoka egudde bali 7 abafudde naye nga n'ogituukako tagituuseeko kati baga nti oyo amawulire nalabye Baba TV ng'eri kuruutinga chicken tiktoka ne ono mukyala bamuyitani Sheila Price sabo boka nalabako ne bukedde ng'ereese gundi ono mwali yali ebweru ng'azannyisa bibebe by'abawarabu banange leero ono muleese dakika 2 tugenda okulaba nti ate yakola luyimba lu banange kiki ekituuse mu ggwanga abaana basomye amawulire they are professionals bagasomye oli n'ava mu certificate n'asoma diploma n'agenda paka mu degree omwana asoma mawulire kugakuguka naye batuukeeyo ebikono biri eyo kasukuwani yakabyogera n'ebibatu si bikono byokka n'ebibatu kiki ekituuse mu ggwanga ate tugenda owulira nti ate bano basayinize sente nyingi naye ng'omwana eyasoma professional agikola with passion agenda kujja akola omulimu with passion ate ekiranga agenda besinga ku sente zemukola ki zemwateekawo nga mmwe bananyini TV ekisooka media houses ezimu zirowooza nti abantu abali ku TikTok nga balina erinnya bwe babaleeta ku mainstream zaabwe bajja kubaleetera viewership gye balina ku TikTok naye ekisooka teri muntu ayina lyanyi ku TikTok awo nga si munnamawulire akola vidiyo esukka eddakiika 5 n'eddakiika 2 kati vidiyo za chicken zasooka njuzabire ebigambo 2 kino tekiri fantastic oba kino kiri fantastic nayogerayo ebigambo nga 5 naggalawo kakiripu ke n'akasaayi kati mainstream zirowooza nti omuntu asobola okwogera eddakiika 2 basobola omuteeka ku TV nayogera eddakiika 10 awo webawubisibwa ekirala abantu abasinga abagoberera ebintu ebyo ku TikTok abamu tebali mu ggwanga mu kituufu ate mainstream wano olina kuteeka ku decoder free to air n'ola kati bo balowooza engeri following gyayina eno ku TikTok balowooza bajjo gireeteri kyokka ate nga bali abagoberera ennyo bali ate media house ziba tezeyambye ziba ziyambye ba TikTok nti waba abadde ku TikTok wokka nga bamuwa endorsements n'obulango ate bamunaamulaba nga alina ne TV endala waali agenda kweyongera okulinnya kiraasi abadde asaba miliyoni emu ng'asaba 2 kizibu kyakuba nti business zigenda kujja ku media house olw'okuba oleese TikTok gamba n'ekirala mainstream eziyina ssente zaayo ze zisaba as in obulango saate omwana waba n'akasimu ke wano ayagala data asobola n'osaba omuntu nti buli mwezi mpayo emitwalo 2 ne gajja naye ate TV netakikkiriza kyetasobola mainstream gye zirina okukola balina kufuna abaana abasoma amawulire omuntu eyasoma amawulire bayirayo kimanyi nti ne mu media houses mulimu departments kagambe kino mu media houses zonna abantu be babalanga abategeera be bali mu news department kubanga n'abali abakola oluyimba lw'osimanga ebyo bya music n'ababoda basobola okujja ne babikola yesu lwaki walabye bati chicken basobola omuta mu news department era nze kye kyampaliriza okugenda mu news department saagenda mu production
sagenda mu entertainment kubanga manyi biri buli omu asobola obikola kituufu naye omu wabeerawo ekyenjawulo ensonga lwaki buli amawulire wegabeerawo buli muntu asobola okutwala obudde n'agamba eno essaawa emu mu lunaku kangitwale nga baamawulire naye nga tebino byala asobola okugibera ku social media waleko firimu biki asobola oddaba ebyo naye buli muntu amanyi nti omuntu w'amawulire aba n'obwongo obutegeera era asobola okunnyonnyola ensonga nakyo kyembadde simanyi n'ekitegeera ekitali mu music ate okumanya amawulire it's a profession nti omuntu asobola okukwata ebintu bibadde eby'essaawa 5 n'abifunzafunza mu ddakiika 4 n'obitegeera that is news kyekyo era ensonga lwaki kyakaluubiriza nnyo omuwala gwe bayita Anatalia Ozi okwesimbawo n'awangula yali amanyiddwa ku Anikat ng'amanyi nti ye ebintu bya lusaago kujeregerera abantu kwogera kalebule ku bantu era ensonga lwaki n'akalulu yeesimbawo for sure abatulaba news department yanjawulo nti omuntu asobola okugenda azini press conference mukorongo ogwo n'agatta byonna ebyabaddewo n'abantu ababaddewo n'abafunzafunza mu ddakiika 4 newo banga ate gwe okifuna okimanyi nti buli mukolo gwonna bagamba nti waliwo ne bannamawulire kituufu batwala nti waliwo abantu ab'omugaso true naye wabeera nti waliwo aba entertainment tebabatwala nnyo nga bannamawulire kuba ebintu ebikolebwa mu mirimu egyo buli muntu asobola okugukola buli oluyimba lw'okuweereza oluyimba ku ttivi n'owa boda asobola oddukola n'omuntu gwolonze ku kiti asobola oddukola naye okutuula ku program kangeze nga zambaali okutuuza bannabyabufuzi n'obannyonnyola okutuuka nti n'osoma amawulire okugaagaza omuntu oli alabe ki ekyabaddeyo mwetaagamu obukugu obw'enjawulo n'okubonga okubanga bwaggulwawo yensonga lwaki nti zire department era abaana abasoma amawulire mu institutions ez'enjawulo temwesiba mu entertainment oba kale production musobola entertainment tikayensonga bajja kubalekawo bababima emirimu bajiwe ba TikTok kubanga bonga balowooza basobola okuleeta viewership naye yensonga lwaki ne parliament yagamba abantu abasaka mu n'amawulire balina okubeera nga bannamawulire nga balina diploma oba degree certificate tojja kituufu nga balaba nti mu parliament okusakamu amawulire olina okuba nga wagasoma olina okuba nga olina obwongo obusobola okulizoninga so si kutuuka ku reportinga ggulire ng'olinga nga reportinga entertainment news bwekiri omubaka bwe yatambudde yaba entertainment omukulu omukozi olya amawulire gaba gakazanyiikirizaako yalida yakwata bukwasi agamba ki mukama wange Muruta Hannington Muruta nkwagala nnyo mukama wange munnange oyo mukama wange nnyo nnyini ddala era mwagala olaba buli woyogera ku kigambo agataliiko nfuufu iyo brand ya Muruta kituufu buli muntu gw'owulira ng'avoisinga mu ngeri eyo omanyirawo ali mu kugegenya agataliiko nfuufu kituufu era eyo terivaawo yo burandi yagisigaza buli muntu ayogerako ayogeranga era nze buli mbeera eggulu eryange mbandi ndimuwadde manya nga yaba alituulamu so naye nga media houses zirina okumanya oba abaana bano ba TikTok bebawa emirimu balina okubakako okuddayo okusoma amawulire ne bamanya ethics ez'amawulire bajja kubafiiriza okimanyi nti ku social media osobola kati by the way nga wano wetuli kizibu kyako gundi yusi tesobola tujjako tesobola tujjako kuba tetuli ku mayengo gaabwe naye mainstream media houses oyogera ekyekisiru yusi nekuwandikira nekujjako nebakola nokukwata ne bakukwata so abo abaana babeera ku social media ne boogera ebintu byabwe nga bamala googera ekitalina kuba ku zino mainstream waba munamawulire aba n'amateeka gamufuga kasita oleeta omuntu nga teyasoma mawulire aba tamanyi mateeka gagenda kumufuga era bajja kumala googera buli kintu kyonna n'ekitakwatagana ate bugende gye buggwera ng'akoledde media house loss nga tuwumbawumba katabiri
Minister ngabuzi. Minister ni. Misa Baram Baruga. Hey, Baram nalabye nga bamuyisamu gaali. Pretty Nicolo. Baramu ngatuza Pretty Nicolo. Amtuza? Ngatuza na press conference. Pretty Nicolo ali wano, Baramu ali wano. Ono mwana ngenda kumuza yasome asoma ba adult education. Naye oba gwali mwaka guwedde. Naye abadde yakasasula ko taamu emu ndabasasula zino taamu ebiri ezisembayo n'emyaka gidako tumuwerere era nze minister ne wadde nga ndi wabavubuka Pretty Nicolo ali wansi wange weekend yennyini Pretty Nicolo nga ava yagamba minister Baramu byonna byayogerako tewali kyatuukirira olwava mu press conference nga nsiibula transport yali wange n'egye sasuli gye nsomera nze yesasulira Baramu yakoma kulabikirako mu mawulire. Ndoza biberayo. Ebiriwo. Biberayo bino batasasuli abantu. Butaala. Abantu baagala obutaala. Ne olaba minisita yennyini aba ayagala obutaala. Ayina okuba nga alabibwa. Buli wamu baseetinga ajenda buli wamu mwogere ku kino. Ate tebamwabiza. Pretty Nicolo yagambye buli kisuubizo minisita kye mwala bayogera. Nze mulimu abaana yaddeka inchi talina kintu kimu kye yakolako. Nze abaana kali kumubuuzaabuuza oyagala ave yakole ki. Atuukiriza ebisuubizo bya Pretty Nicolo. Dabuze. Nga tuwumbawumba. Lwaki uzise? Nga tuwumbawumba. Ne gundi abuzi. Mukuru chairman Nyanzi. Kuva yavewe lusinawulira. Chairman Nyanzi namulabeka awo nga yetonga akangaza. Muki. Wano mu lukungaana lwa NUP bakulembeze ba NUP be bayisa buli muntu yenna yagala yegwanyiza okwesimbawo babayise mu lukungaana awo Makerere Kavuli. Naye Chairman Nyanzi nga yekangabiriza awo nga naye yefuula ayogera. Nengo takyagirwako adiifi. Chairman Nyanzi takyagirwako adiifi wabya byabufuzi bya opposition na kusinga NUP. Mwamuta. Nze ndi wa mawulire mukama wange. Njogera ngo wa mawulire. Era nga by the way balinda ko. Buli kyenjogera wano njogera mu perspective ya mawulire. Njogera nga munna mawulire. Okay. Sina kibina kindi affiliated ku kyo. Wabula nsobola okuba ne kyempagira nganze. Nsobola okuba ne kyempagira nganze. Naye mba nfudde okuwa ensonga nzogerako mu bulambulu okufunga seekubidde. Kati okugamba ekyo ngamaliriza. Chairman Nyanzi. Bw'oba olemeddwa okukunga ab'omunju yo. Juzi nakugamba wano Mayinja yayimba omuntu asobola okulokola ensi ab'enju ye ne basobwa eggulu. Bw'oba olemerwa okukuyega mukyalawo abaana bo. Onkakaso tatiza okusobola okunkuyega osobola okunkunga. Sooka okunge mukyalawo n'abaana. Nsooka nkakase nti ddala abaana ne famire yo bakuli wamu. Naye kati okulira kunga omwana we alina Museveni eri aloli wano olowooza oli kunga oba ogenda kunga biki. Sibula n'akalowooza. Asooka awummuladdeko wabbali. Ekifuba kisooka bakiteekemu omuntu omulala. Basooke bamunoonyerezeeko ye nga ye. Bwe tunaagaana omukyusa. Awo sibula n'akalowooza. Abatulaba ku Lubalusewa TV kyemukola kya muwendo nnyo tugoberera. Mwebale kutuwa amatu. Bye mukomentinga byonna tubiraba. Ne bye mutuwabula nabyo tubiraba. Betukosezza mwetereze bwetereza. Wache tuogera tukyogera tulaba ebyo bye mukola ebikolwa byammwe ne tulyoka bye tubaako bye tuogera. Naye akalowooza kange ak'olunaku olwaleero kagende eri ekibiina kya NUP. Ku mulundi guno bwe munaaba mugaba kaadi temuwa emisota, temuwa ebikere, temuwa eminya, temuwa amakonkome. Emisota mugirozezzaako. Emisota giyinza okujja nga gyegirina ssente. Emisota abantu abalina endowooza egamba nti kaadi yakugula baba buyabuya. Nze gwogamba. Nze simanyi bagwe endowooza yeri etya. Abalabi ba Lubalusewa TV akalowoozo kange gwe naali eyo leka kubeereyo ng'olowooza nti bw'oyamba omuntu kyogenda kumufiirako bufiizi.
ekiralekera okulooza nti bw'oyamba omuntu nti agenda okubanga akwebaza mukolereko ku Katonda kolera omuntu ng'omanyi nti nkoledde lwa Katonda oli n'omuwa omulimu ne n'omufuukira ate ekizibu paka n'omuga ate nja kulimirira paka bakugobeko abantu abamu kibagwana mulimu abantu abamu bwe bawa emirimu ne balaba ate abagibawa nga batalina makulu nze nkulimirira noddayo mu kyalo sijja kusuka wano ajesabuluge bajja tubadde ne Katabira Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lubalusewa TV mazima ku mazima.